Olunaku lwaleero King Saha ye avuddeyo okubeera ng'ayogera ku mbeera eriwo ey'ebibinja era ng'agamba ye we yali mu nkuuka nti waliwo ebibinja ebyajja abajjira ku Bebe Cool ate abaana ba Alien abo nabo ne babeera nga bajja mu kifo wabula nga be bakyankalanya embeera. N'agamba ate era vidiyo gye ziri nammwe munjulira nti ebintu bino kirungi ne ku media byatambula buli ewali ng'akavuyo. N'agamba bangi abanjulira mugende mubuuze ku Samisa Kisemokula embeera bwetyo bwe yali. Ninga mukwana, welcome you to my channel. This is Patricia's Latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Era abaana abo bennyini bajja n'ekibebe baka stage ne bakola akavuyo misa kyanjulira waluka ganjulira CBS yonna enjulira Hilda Mana ne bakola effujjo baka stage video ziveyo abantu bazirina bazira nogambe waliyo ina kiwalabu nze kenini nali emisana nga tewali control nenga ne police buyiri n'entambula zirirawo ekiro nali ku video nga ndaba embeera gye nali reflecting omuyimbi wabayimba munno mulimbi ave ku stage olinye ekikozi kyo kya Jasmine ku stage a days before ezenaku ezayita nga baziyiriya Jasmine ku stage era bali bakomewo bajeyo palaso era nga bandiyagadde okunsanga banzikeyo Era Saha agambye nze ennaku zino ojja kulaba ku show nze nga nyimba nkutte Jambia. Era obanga toli backup artist wange njanga kwate Jambia eyo nga gye nkusendesa oddeyo kubanga poliisi eganyo tuyamba. Era ojja kulabayo ku show nga tuyimba tukutte Jambia. Tutusaawo. Anti sagala mutukunsanga ku stage bino bye byasanze bano. Kati okuwerinda nze nkantambule ne weaponi yange. Nyimbe nga lipe ndi mu ngalo. Kundeze nge Jambia nzikutte. Nzire mu muwomya ngere Jambia yange nzikutte. Linnya ku stage toli backup wange gwe nkusindise Jambia nkuzeeyo. Kuba poliisi eganyo tuyamba. Ebivulu byonna birina kuba protected by police. Agambye nti kati ku myaka gino gye balimu abayimbi tebalina kubeera nga balowooza ku kintu kya kuyiiya nnyimba olwaga bamukubye bwatya wabula ate mulowooze ne ku morals, mulowooze ku mpisa ze mulina otambula nazo, temulina kuba nga muzireka mabega. Era n'agamba ye waabwe atambula ne kibooko. Era bwasanga nga abavubuka bali awo mbu tebalina bye bakola bagezaako kubeera nga batawaanya kyalo abajja kubuulizaawo wano nkolawo ki. Avuga moto ati kuli namba plate ono yeripye waggulu ono akoze ati amateeka agaaliwo aga traffic gaavaawo ku bantu abamu waliwo gatakolako poliisi ebirabo esinga kati ffe tukuze tuli myaka 3 mu banange tulowoozeraga yekka ne morals sometimes tulina okuziwanga obudde. Nze ewaffe ninga chairman nze wantambula n'embooka ewaffe nakawuka ewansi era abavubuka bugambwe kirereesa oli awo oyimiridde nkubuulizaawo gukola kyawe wakigenda okuba amatafaali genda ofikirire ku mayirungi. Agenze maaso n'agamba nti nze siri mu kunenya gurupu zokka wabula ne Alien Skin kubanga gurupu ebyo bye mulaba si bye byefuelinga era waliwo ababiteekamu ssente. Era agambye nti wano mu kusirika tugezaako kunoonya tulabe ani ali mu biteekamu ssente lwansonga tulaba nti n'abalina okubeera nga basitopinga ebintu bino basirise. Nga olinga defendinze Alien Skin mukaseera nga buli omu amusonga ye onenya bigurupu byatambula nabyo naye yennyini kubanga yali ayina enkizi ebisitopinga ebibeerawo bebefiwelinga ffe okusirika kwonna tuli mu kunoonya mu gavumenti anaali behind ebikoosi ebyo ayajja okutta abantu bakubye abantu mu nkuuka abantu bali mu ddwaliro. Tujjamu kukyabaddewo ku munkuuka. Enkuuka yatuukiddwamu ng'erabika eriko omugagga alina wapaakinza teekamu nga abayaayi abawaayo ssente we bajoyininga abawaayo ssente we bajoyininga kati nze natutte obudde bwana badde mmisana. Saha yagamba effujjo lyonna eryabadde mu nkuuka ye aliteeka ku Bebe Cool. Bebe Cool ono before yalinga tatambula na bibinja by'abantu wabula mu nkuuka yazze n'abantu ab'enjawulo oba ebibinja bye yagenza plantinga buli wamu. Era yagamba Bebe Cool ono eyaviiriddeko bonna obutabanguko bwabadde mu nkuuka. Effujjo lyonna eryabadde mu nkuuka lyatandikidde ku Bebe yaleesa abayaayi n'abaplantinga munda. Bebe Cool
mukanda wange nange kenyini bayagadde byekolako ku video kwebuli I can testify ku video kwebuli nga ayimiridde wali ngo abayayi bajjanga abayayi bayimiridde nabo kisuubira nti myaka egiyise ebiri abadde abirana buuza ba CBS. Saha yagamba nti ne Bebe Cool okulinya ku stage okuyimba ye gwe basoose okusaba nti Bebe agenda ayimbe era n'agamba yamulese n'agenda n'ayimba lwansonga ye si mukozi wa fujjo. Bila nakaddewo emifumbi bansabe buza bintu yalinye stage n'ade muga. Bebe. Wabadoganye blogenda ku stage. Bakusaba. Bansabe buza bintu yalinye. Ati tuwe tugaanye otasobola kulinya stage okugulira amazima. Fijja sitwakwate tuli bakozi ba fujjo. Okay. Then Ebuloba? King Saha agambye nti ebyo bintu byakajja by'okubeera nti abantu baagala batambula ennyo n'eggali era n'agamba nze siziina bino ebintu byakajja era n'agamba ate kirungi tubamanyi by names era tujja tuuka tubapiininge bibeere nga bikakkana. Wantu wali because tetubaddewo emyaka nga 10. Buno bukundi bwakajja bana abaana beefula bakuba ebikonde bukozi ate tubamanyi babu fe tubamanyi by names era with the time wegera tuuka tubapiininga feet efujjo libalese ministry osanga n'omuyimbi teyandibadde waakyo naye nga bagezezaako muteekamu image n'akabuli ayonooneke abo ba Scorpion baani tugenda ku making sure tukifolowinga. King Saha agenze maaso n'ayogera ku balumbira headquarters za NUP n'agamba ebyo mwabikola naye temulowooza nti omuntu asirisa abatamanyi abata planninga ate era n'agamba nti bano bemulaba bano abayimbi Alien Skin yali tali bw'atyo naye olwa group zino zigenda zimuwagawaga kyova olaba nti naye abeera akola effujjo oba aliwagira. Ajja ku headquarters ya NUP simanyi wabalowooza asirisa abatamanyi oba batategeera oba batalowooza oba batapulaninga abo balinnya tegava bono nye industry bakutomuyimbi omusajja atalina mutawaana mbona setalina fu bamupakira biki bana bavuka bamujira okumpi. Ayongedde n'agamba nti nze banjulira nga we nabagambye Hildaman yanjulira Samisa kyanjulira Walukaga anjulira Bebe Cool yajja ku stage wabula nga bajja n'ebigroup ebyo we balinya ku stage we baka wansi ate ne bagenda ne bakuba n'abantu ebikonde so embeera eyo nze mbabuulira ate kirungi muyina abaana era abaana bammwe balabye fenaffe twalinako eri effujjo naye ate twalikomya dda nga tetutuuka ate awo okubeera nga tugenda mu bantu ne tukyankalanya n'agamba engeri ab'amateeka gye bwaganya okukola ku nsonga eno kati ffeffe nnyini tugenda kujja tugiyingiremu tugikomye. Nze bwe nali mu lubiri kunkuuka era abaana abo bennyini bajja n'ekibebe baka stage ne bakola akavuyo Misa kyanjulira Walukaga anjulira CBS yonna enjulira Hildaman ne bakola effujjo baka stage ne balinya stage n'abavubuka nga bavuka ku stage bagenda abantu ebikonde wansi koza muyimbi yakubayo omuntu n'omu ebyo ebikosi so lwaki omuyimbi akkiriza ebikosi batali part of it. No mu nsi we live and learn. Omuntu asobola okujja n'akola ensobi ne tumuwabula kati we tumuwabula n'alema then omukono gw'ekyuma nga gukola nga buvaayo. So omuyimbi bamukozesa ensobi era nze mbasuubiza mu ebikosi mu bitambula nga mumanyi mugenda kola effujjo n'abayimbi nzaasidde baana bammwe poliisi yabalemererwa. Poliisi yalemera ebikosi bino ebiraba n'effujjo lye baakola juzi ku Palaso poliisi yaliwo ebuloba Mumpere effujjo lye baakola poliisi yaliwo nze kibula ekyo nze natuukawo alya naye nga kiriko effujjo lingi bajjako n'ebyuma n'embaawo buvinzira n'ebyokola ebirala so ebikosi birina effujjo naye effujjo eryo ffenaffe twaliteeka kutesi bali twafuuka abazadde. Maama nnyabo ate tagambye nti kati n'ebiso bigenda vaayo agambye nti poliisi eganye okuyamba era n'agenda maaso n'agamba n'abapoliisi abamu babatambulirako amateeka tegajja kukola lwansonga ne poliisi yennyini ate yebeera mu bibinja bino kati osuubira otya amateeka okukola. Tugenda kwefumita ebiso ekyo kyo nkikubuulira ekyo tusabe tuleke kutuuka eyo anti poliisi eganye okutuyamba. Poliisi yo fayiro zonna zeterese katwe poliisi y'ekatwe tulina poliisi ezirina fayiro z'abaana
nga zo zisirese zibalese ntukubaganire nga mu kibuga naffe mu kibuga tujja tukimanyimu ebali kati ffe naffe ensonga ki bajja tuyita ab'ebikozi kuba tujja ku for defensive mujja kwerwanako yeah. So lwaki oza poliisi esirise nnyo bwetyo kubanga eri nabo bennyini balimu n'abapoliisi ababeera n'emmundu nga batambula nabo really yeah. obinako okukakafu mwe nnyini mubadde mubiraba ku media everyday bitambula gundi muserikale gundi semuserikale gundi alinono gundi agenze maaso n'agamba loza senga nze mmala n'ennumba eddwaliro baba teragenda kunsiba mayisa naye ate omulala kikola naye ne bamuleka abo bafuuka bannannyini nsi eno bannantagambwako kati gangule nze nemba n'ennumba eddwaliro ly'entebe tebayinza kunsiba mayisa era okusiba naye tulaba bannantagambwako oli n'alumba eddwaliro n'akuba buli kiramu n'alumba ekitebe ky'ekibiina n'akola effujjo si ye kikosi gwe mu vidiyo muyina ng'akola era olabavubukavubuka ku kitebe kya nupu twalaba twamulaba era ojja kubiraba King Saha agenze nabuuza nagamba mwe mutuyita bafala munange nno ffe tetuli bafala tuyinza okuba nga ffe tetubafaanana oba tetukola nga mwe mukola naye tetuli bafala era tuba tulaba ekigenda mu maaso naye tuba n'engeri gye twagala tukikwasaganyeemu otuyita bafala ffe tetuli bafala just tetulwana kifala tetuli bafala temuli bafala tetubangako bafala oli tatulabanga kale tetubangako bafala tuyinza obutakufaanana naye bino nga bintu bibi nnyo poliisi ebirese bibe soka owulira ate kano bagenze ne bamugamba nno olabika okuba omukulembeze omulungi ko yeha sisobola obusungu nina bungi kuba n'abakulembeze ababongoota osobola okuba omukulembeze omulungi okukyalumba kwa paalamenti omulungi obusungu nina bungi olutula lunagwa abo basipiika bababongoota bwatyo King Saha bw'abadde ku nsonga z'abayimbi n'ebibinja bye batambula nabyo naye nga mukwano nkujjukiza nti this is Patricia's latest. Don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.